Cool. Mama awabidde mutabani we mb'obuyinza n'ababuulira ayingiza abakazi mu nju ne bateguka okumbuza otulo. Omusuubuzi eyamegga omugagga mu gw'ettaka akiguddeko bamukubye n'okumusiba akandooya. Omubiri gwa Dr. Spire Kigundu gutuusiddwa ekaliisizo gy'azaalwa abaayo ne bamutendereza. Oyinza okugamba kubya myaka 8 banabikola ki? Alindi wano nga ababanka bajja. Maama ali Maziga babwa asinza amaka gaabwe mu banka neewolera mukwano gw'essente. Bagatwala. Munsaasire mujje munnyambe. Kale njagala mbebaze okubanga mukkalidde mukkirize tunyumye ekitundu kino ekyagataliiko nfuufu. Tutandise ne maama addukidde mu b'obuyinza ng'agamba nti akoye mutabani we gwe yeezaalira nga ye musika wabba okuleeta abakyala mu nnyumba era nti amaloboozi gaabwe tegamuganya kukomba ku mpeke ya tulo twonna. Mutabani agamba nti ekiraamo kya kitaawe kyamulaga nti ennyumba eno yiye wabula maama n'ab'enganda bagala kugimulemesa. Omukadde Gonzalo Vinsange namwandu wa George Sentonge yafuma kugwalo ku 19 alumiriza mutabani we David Segawa era omusika wa bba okuleeta abakazi mu nnyumba ne batiguka nga buli kimu kimugwa mu mato. Ogambye asula muno. Agamba amaloboozi gaabwe tegamuganya komba ku mpeke ya tulo. Anyinafoyo omulaba aleeta abakazi ne baleekaana mu nnyumba asobole okugoba maama mu nnyumba. Ekyo ddala mwana ategeera osobola okukikola. Nze nzaala siga nazaala abaana 8 ow'omunaana gaafa nembeerawo nenkola nga bwe kisoboka nempeerera abaana nnimo obulema buno bwonna bwolaba buli kuki kukolerera baana naye omwana yankyawa oyo gwolaba. Bino okubaawo Segawa yaddukidde mu ofiisi ya Collins Kafeero w'amaka n'eddembe ly'obuntu nga yeemulugunya ku ngeri nnyina ne bannyina gye batambuzaamu ebintu by'omugenzi kitaabwe era nti babitunze nga tebagoberera kiraamo. Tulina muto waffe yafuna ekifo kuba eddaame likirambika bulungi. Ekifo kye kyamala ne kitundibwa ne waggulwawo ekifo ekirala nakyo ne kitundibwa. Nayimirira mu lukiiko nga tutudde nga famire n'embuuza mwamuguliramuwa era kinkakatako okubuuza kubanga we bamugamba we bamuwa si waayina okukola ki okufuna. Namala genda eri gavumenti n'eryoka eŋŋamba ntunde wano Ne tugamba abaana ab'obuwala tukwate puloti eyawali tugitunde tumalirize ennyumba yaki buli omu alisiima nga tukoze ki nga tukikoze. Era kyetwakola ne tutunda wali. Kafeero atuuzizza famire mu lukiiko ku kyalo Kotwe mu ggombolola y'e Nazigo olwetebeddwamu n'abataka nga bakulembeddwamu ssentebe w'eggombolola Poosi Mujo. Bannyina Segawa okuli Nakafeero Aneti ne Nampalanyi Anita nabo bagasa eddoboozi ku lyanyaabwe ne bagugumbula mwannyinaabwe Segawa era omusika okujooga nnyaabwe ekyenkanidde awo. Asula mu ggala gino ekiri ekiseera awasiza abakazi ne maama we nga ne maama mwali wajja neyeebaka n'abakazi nga ne maama waali. Wabula Segawa yeeganya ebyokuleeta abakazi mu nnyumba omusula nnyaabwe ne batiguka ng'agamba nti alina amaka ge bulemeezi nga mukazi we gy'abeera. Agambye nti ennyumba ya kitaabwe newankubadde mu kiraamo baagimuwa agisulamu baliirwe ng'azze okulima. Mwambye nze sirwanira kutwala wali njagala osome ekiraamo Naye ng'eddaame eryo fu eddaame Kafeero asomesezza ku mateeka agafuga ebyobusika era nti namwandu ng'akyali mulamu ye nannyini ennyumba ate ne bwedda mikono gy'omusika gubeera musango okugiyingizaamu abakazi. Ono adde ewuwe mu katundu akakola ki akamuweebwa. Alagidde nti buli omu asookadde mugawo gwe ng'ekiraamo bwe kiragira era nga n'ebyatundiddwa babiguze babyamuke. Mwagende wali musajja eno ne mulayira
tetunafuna leeta bagaana Kale muzimba mutya wali. Nja kukubiriza abantu mwenna bw'oba weze emyaka 18 ku lubuwandiike kyensonga zino zanguye nnyo kubanga ziriko obuki. Saulo w'okulira yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Tewanukedde Ameri yasigaza buli peegi yasayiningibwangako omukono gwa Ssentongo. Kale ebyo biri bityo ate nga tuvuddeyo omusuubuzi eyamegga omugagga mu kkooti ku misango egy'ettaka akigudde kwe bamuzinduukiriza ng'agenza okulambula emmwanyi ze ne bamukuubako n'okumusiba akandoya. Ab'ebyokwerinda bagenze bukubirire ku kyalo Kanabukuuliro ekimanya Kabonera oluvannyuma lw'abatuuze okukuba enduulu. Ab'ebyokwerinda bagenze bukubirire ku kyalo Kanabukuliro mu divisioni ya Kimanya Kabonera oluvannyuma lw'abatuuze okwekubira enduulu babataase. Bano balumiriza omugagga Charles Lukanga amanyiddwa nga Simple okukakkana ku musuubuzi mu kitundu nga ye Frank Takaya n'amusiba akandooya okumukuba n'oluvannyuma n'amujwetegako gw'okuba emmwanyi. Mu lukiiko olutuuziddwa ku kyalo kino nga lukubizibwa omuyambi wa RCC atwala Kimanya Kabonera Kayondo Bahati. Takaya eyatulugunyiziddwa annyonnyodde nti omugagga Simple ng'ali wamu n'abantu be bamusanze agenze kulambula mmwanyi ze olwo ne bamukakkanako ne bamukuba n'okumulijja emiguwa ne batwala kiwedde ku poliisi nga mujwetegako gw'okubba emmwanyi. Naye ku abo abanvumbagira ne bankuba kalifoomu nagenda okudda engulu nga ndi ku poliisi ekirimya nga mbabuuza nti wano ntuuseewo ntya ne bagamba bakusanze ng'onoga emmwanyi. Akatambi akakwatibwa n'essimu kalaga nga Takaya kaligiddwa ku miguwa nga mwebasiza mu mmwanyi. Waliwo n'akatambi akalala kalaga nga atwaliddwa ku poliisi n'omusajja omulala nga walina ekitereke ky'emmwanyi. Takaya ayogedde ebyaliwo kyokka nti byekuusa ku nkaayana ez'ettaka zaaludde ng'akulana n'omugagga ono mu kkooti. Nabasinga emisango mu mwaka gwa 2017 baali baagala okubba ekitundu kyange emisango ogwa kulimino n'enguwangula judgment ngirinaawo naye ku ssaawa eno be bantemudde era ne banzibako ssente ze nabadde nazo emiliyoni 2.5 nabadde nzireetedde n'abakozi bange. Tumuhimbiza Godfrey omupakasi wa Takaya annyonnyodde nti baalina mukama we nga balambula emmwanyi nga omugagga Simple gye yamuzinduukiriza n'atandika okumutuga n'ekyaddako kwagala kumuteekera muliro okutuusa lwe baasalawo kumutwala ku poliisi. Baamala ne batukwata nga batusinza amaanyi batuteekako emiguwa ne batusiba ne banteeka mu buutu nze bamuteekamu bajja nga bamukuba. Kati Simple n'agamba nti oba tubookye bafiire ddala bajja kutuloopa. Kati ne bagamba katubatwale ku poliisi tuleete n'omwanyi tufune ekizibiti ekinaagamba nti tukoze eki babadde babbiba omwanyi naye babadde si mubbi baagujja mu lujja muwaabe ne babuteeka nga batusibye. Abataka baagala poliisi ekwata omugagga Lukanga agambibwa okwenyigira mu ffujjo lino. Nsaba poliisi etuyambe etukwatire omusajja oyo Simple kuba ye yaleeta obuzibu bwonna, ye yateega, ye yaluka abantu be n'abaleeta ne bakola olukwe ne bamukuba ne bamusiba akandooya ne baleeta obumwanyi ne babumuteekako nti abbye emmwanyi. Omuyambi wa RCC Kayondo asabye abatuuze okubeera bakakkamu ng'ensonga ez'effujjo eryatuuziddwa ku munnaabwe bwe zigonjoolwa. Si ffe tuvunaanyizibwa okusalawo fayiro ekoze kino oba okuwuliriza omusango mu kkooti, naye ffe tukubiriza obutebenkevu bubeerewo era ensonga lwaki twazze kusomesa byakwerinda abantu mumanye amakubo ge muteeka okukozesa mu byokola ki. Omugagga ayogerwako tugezezzaako okumukubira ku ssimu ze zimanyiddwa nga teziriiko. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.
Omubiri gw'omugenzi Dr. Spire Kigundu gutuusiddwa ebutozi kaliisizo gy'azaalwa era ng'eno gy'agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya. Bamutegekedde emmisa ey'okusabira omwoyo gwe abaayo bongedde omutendereza olw'ebirungi by'akoledde eggwanga. Omubiri gwa Dr. John Bosco Spire Kigundu gutuusiddwa ku kyalo Butozi ekisangibwa e Lusaka mu Kaliisizo mu disitulikiti y'e Kyotera gy'agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya. Olwombe lukumiddwa mu maka ga kitaawe omugenzi Mutawonga Joseph Spire era n'abakungubazi omuli ab'enganda emikwano n'abatuuze bakuŋŋaanidde okumukungubagira. Abatuuze bamutenderezza olw'ebirungi by'akoledde ekitundu gy'azaalwa. Bategese emmisa ekulembeddwamu Reverend Father Martin Semanda okuva mu kigo ky'Emakuukulu e Ssembabule ng'ono asabye abakkiriza okwebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu ky'amuwadde. Atwagala gulumiza Katonda olw'obulamu bw'omusajja agalamidde wali. Katonda wakati mukuba nti amututte akyali muto ate era amututte mukulu nnyo okusinziira ku byakoze. Wanika emikono gikubire Katonda. Ono mu ngeri yemu abasabye okwesa akaseera ke bakyalina ku nsi okukoleramu ebituufu era ebyokulabirako ebirungi. Ensonga si ya myaka, ensonga gwe budde Katonda bwakwazise n'omukozesa bulungi tinabwofiira ku myaka emito. Abantu bagamba Katonda wange omusajja ono akikoza atya kubanga waliwo n'awezezza 5, 6, 7 ng'onoonye omukulu gwe. Kayinga Mulinga Joseph ne mukulu w'omugenzi era nga babadde baddukanye eddwaliro lya Henrop Hospital Zana agambye Dr. Spire bakumusuubwa olw'enkolagana ennungi gye babadde nayo era nga badde mukozi ateebalira. Tubadde tukola ffembi ye abadde musawo naye nga nze nzirukanye eddwaliro lya Henrop nga administrator kugira ddala wetukyatandikira ddala myaka kati kumpi nga 17. So erivudde yonna kati weriri tutambula. Abantu ab'enjawulo nga bakulembeddwa omusomesa Nakayinga Winfred atwala ekisomesa ky'e Lusaka batendereza nnyo omugenzi Dr. Spire olw'okukolera ennyo ekitundu omuli n'ekereziya nga batuusaako ebyo ebiyamba ekitundu kyabwe. Okuwaayo buli kimu mu ekereziya ng'awagira ekisomesa kyaffe eky'e Lusaka abadde awo ekyokulabirako mu kusomesa n'abantu be ng'ajja nabo bakulaakulanyiza ekitundu kino buli kimu kyonna bakireese amalwaliro gazze amasannyalaze gazze. Kibadde kizibu nnyo John okumubulira obulwadde bw'onaaba nga tajja kubusobola. Bonekiza yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Pulezidenti Museveni alaze ensobi nnya eziremesezza emirembe okubukala mu kyondo kya Buwalabu nga mu buli kiseera babeera mu kulumaŋŋana n'eggwanga erya Israel. Bino bibadde mu kiwandiiko kyafulumiza ng'alaga ekirina okukolebwa okusobola okukuuma emirembe. Pulezidenti Yoweri Museveni kye nga ssente w'amawanga ga Nampawengowa geegattira mu kibiina ekya Nana Allied Movement mu bufunze mu kiwandiiko kyagamba nti omubaka wa Iran mu Uganda yamulabye nga yeemulugunya olw'ekibiina kya NAM okusirika nga Isirairi emenya amateeka g'ensi yonna ng'erumba amawanga agali mu mirembe nga Iran. Mu bbaluwa ye alambisa ensonga nnya eziremesezza ekyondo kya Buwarabu okutereera omuli eky'abasiraamu abakulembera Iran. Agamba nti ebbanga lyamaze ng'akyala mu Iran azze bagamba nti balekerawo okulaba Isirairi ng'ensi yateekebwawo buteekebwa eterina kubeera mu kitundu ekyo. Ajuliza ebyafaayo bya Bayibuli ebiraga nti Abayudaaya bazibuka mu kitundu ekyo kyokka Abalooma bajja ne babafugaza ne batuuka n'okubagoba mu nsi yaabwe nga gye basanga okutulugunyizibwa okw'amaanyi ne basalawo okudda eka. Agamba ekibiina ky'amawanga amagatte kyakola kituufu okutondawo Isirairi mu ttaka lya bajjajja baabwe era Abawalabu abakiwakanya bakola nsobi. Pulezidenti Museveni akyukidde Isirairi nayo n'agivunaana olw'okugamba
okugaana Abapalestine okubeera n'eggwanga eryabwe eryetongodde. Era ajuliza Bayibuli ng'agamba nti yogera ku mawanga 7 agali ku ttaka ly'e Kanaani Katonda lyawa Isirayiri ng'ensi ensuubize. Agamba buli yasinkananga Muzeeyi Benzion Netanyahu, taata Benjamin Netanyahu, Saaminsa wa Isirayiri, yamubuuzanga nti amawanga ge baasanga mu Kanaani go gaali luddawa, nti kubanga ne babanga bagamba nti amawanga ago gaasaanawo kyeraga lwatu nti waliwo abaala abaasewunkirawo mu kiseera ng'Abayudaaya bagobeddwawo era nga balina okuba n'eddembe lyabwe okubeera mu kitundu ekyo. Ensobi eyokusatu Mwami Museveni agitadde ku mawanga g'Abazungu, naddala ekitongole ky'Amerika ekikeesi ekya CIA abaasuula gavumenti ya Iran yali erondeddwa abantu mu mwaka gwa 1953 nga baagala okubba amafuta ga Iran, ekyaviirako abasiraamu abakambwe okukwata obuyinza ne bajja nga bakawukira omususa era ne bakola ensobi nnyingi ezivuddeko akanyoola bikya. Ensobi endala yabalowooza nti basobola okukyusa ebintu nga bakozesa eryanyi naddala nga bava ebweru w'eggwanga lye baalumba. Kino agamba kya bulabe nnyo kubanga tosobola kuwangula okuggyako okwongera okusajjula embeera. Ne pulezidenti wa Amerika Donald Trump yennyamidde olengera eggwanga lya Isirayiri ne Iran gye batyobodde ebyakkaanyiziddwako okuyimiriza okulwanagana. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. Kididde Isirayiri bano bombi okwekolako ennumba oluvannyuma lw'okukkiriziganya okusirisa mu nnumba era nga bonna bakyalina obuswandi. You know what, we basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Pulezidenti wa Iran Masoud Pezeshkian ategeeza nti bo bakussa ekitiibwa mu byakkaanyiziddwako. Kavuna Isirayiri tegenda mu maaso na kubiziimuula newankubadde bano bakkaanyiza okugira nga basirisa mu kulumbagana ebyakkaanyiziddwako mu ndagaano tebinategeereka bulungi era buli luuyi lukyawera. Trump ayolekedde olukuŋŋaana lw'amawanga ga Bulaaya gy'asuubira okwogerako n'abakulembeze banne mu mukago gwa NATO. Bino ebijjidde nga Iran yakoze ennumba ez'omutawaana mu kiro ekyajjo bwe yasindisa emizinga mu nkambi za Amerika eziri mu kyondo kya Buwarabu mu anga okuli Qatar, Iraq ne UAE. Kale ate maama ali mu maziga bba bw'asinzeeyo amaka nga yeewolera mukwano gw'essente obukadde 50 obumulemye okusasula. Asabye ab'obuyinza okumuyamba kwanga ennyumba banka egitadde katale. Sylvia Nantambye w'emyaka 48 omutuuze ku kyalo Mabande Matuga mu divisioni y'Egombe mu munisipali y'e Nansana yali mu maziga olwa banka okussa ennyumba ye ku katale. Bangoba mu nnyumba nina abaana 5 wano twajjawo 29 paka kati. Kidiridde bba Yunus Mbalire okwewolera mukwano gwe Mbunanuche Emmanuel sente obukadde 5 kyokka nezimulemerera okusasula nga kati banka eyagala kutwala amaka gaabwe oba si ekyo basasula obukadde 7 nga mulimu n'amagoba. Ababbanka buli kadde bajja bantiisatiisa ovaawo ddi mu nnyumba ovaamu ddi. Omusajja namubuuza nti yaabo bwe waguza be baani nze embeera wakasivaawo mukyabaguza ne baba nga tebajjangako wano kundaba. Nantambye agamba nti mu kiseera kino Bambalire yadduka awaka awatali kumubuulira nsonga nga yagenze okubitegeera nga babbanka bazze ne bawandiika ku nnyumba yaabwe nga bwetundibwa. Wabula banka yeevuddeyo ng'ewandiika ku nnyumba yange nti quick sale, nange ne mbagamba nti nze wano wange ne mbisiimuula nako n'ekyapa bakikyusa ddamu kiri mu mannya gooli. Bakola ddiiru zaabwe basajja nga mugambye ayagala kwewola kwe kumuwa ekyapa ne bamuferereyo naye nze sibitegeera nabitegeera ne waabiŋŋamba sibitegeera. Agamba nti bwe yabuuza bba yamugamba kimu nti si gwe bawola ssente wabula mukwano gwe Bunanuche ye yali agala ssente ezo era bwe bagenda naye banka kwe kumusaba endagaano. Agambye nti tewali kiwanda
ky'atandiko kyonna ng'omukyala maka kye yasaako omukono bw'atyo n'alaajanira woofiisi ya pulezidenti okwosaako baradisi be bakiso okuyingira mu nsonga ye. Sirina kyakola bannange munsaasire munyambe Justine Mbabazi omubaka wa pulezidenti jangu ntaase wewa kiso aladisi muje muntaase. Ssentebe w'ekyalo John Lubwama agamba nti Mbalire yajja mu woofiisi n'amutegeeza nga bw'alina mukwano gwe gw'ayagala okwewolera ssente era ekyaddako kwali kuwulira nti ekyapa bakitadde mu mannya ge. N'antegeeza nti alina mukwano gwe gw'ayagala yeewolere ku nnyumba ye. Bw'amala okwewola nga muwadde emyezi 6 nti bw'anaaba amazeeyo looni ye buli kimu kiggwe. Bwe yajja ndowooza ne transaction ya looni saaliwo naye ngenda okumanya nga n'ekyapa kyakyuka kyadda mu mannya ge ng'ate ebbanja lyabalemerera okusasula. Omusajja ali eyo kakati takyabeerawo. Wano wonna nasanga nsiko nze nasooka ku gundi kuno ku ttaka lino nga buli wamu wonna nsiko nenkuba bulooka ne tuzimba ennyumba eno. Ali mu maziga era yakava ne ku kitanda nga ffe tumubaddeko olw'okutiisibwa okujja okumutwalako amaka ge. Nze nzaalo omwana wange owa wano Yunusu Mbalire, naye nange ndi mu maziga simanyi mwana wange gyali. Bonano kyagambibwa okutwala ssente ku simu agambye nti kituufu Mbalire yamwewolera nga mu kiseera kino balina kubaako kye bakola okulaba butya bwe basasula ssente ez'okutaasa amaka ag'okutwalibwa. Teyanguza njagala nkikubuulire teyanguza siri mubbi sigenda kubba nnyumba ya Mbalire nga twali basajja ng'abasajja tuyingidde ddiiru tulina kye tukola ekirimu naffe nga tugetta mbeera tulabe eki muntu ky'anaalya. Miliyoni ez'omukaaga mba nsobola okuleeta ebiri tusigale nga tusasula mpola nga nsasula y'ebiri bwemwe mwegatagatamuko nga musasula 4 tusasule ennyumba kana akalimu kaffe kasitaba tukafuna ne bwe guba end of this month oba July tufunye ziri ssente zonna zizze. Peter Kalema akulira okuwola ssente mu Encourt Microfinance agambye nti kituufu Mbalire tebamuwola ssente nga baziwa mukwano gwe. Tetumuwola nga looni wabula yatunda ennyumba ye n'agiguza omwami omulala gwe saatiikiriza amannya wano ye omwami ono gwe yaguza gwe twawola looni. Waswa Beka Sentongo yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV. Webale nnyo webalire ddala gwe tukyatambula naye omwoleso gw'abagole omwoleso gw'emikolo n'embaga ogw'abagole omukolo guno nga gaggadde gutegekeddwa kampuni ya Vision Group era nga guli Lugogo. Ogw'omulundi guno abantu bangi bagwesunze nnyo era abazze nga boolesa batubuulidde ku ebyo abantu bye mulina okujja okulaba. Katulabe emboozi eno mu bujjuvu. Noeli Nkyakwiseeyo mutandisi w'amaduuka 2 agatunda n'okupangisa Gomesi n'emishanana aga Channel Ladies Choice ku Avema ne Anet Plaza mu Kampala y'omu ku bagenda okwolesa mu mwoleso gwa Bride and Groom okugenda okuyindira e Lugogo mu Wuma Multipurpose Hall okuva nga 27 okutuuka nga 29 omwezi guno. Ebbanga lye yeetabye mu mwoleso guno agamba bafuna bakasitoma abapya ekikuziza bizinensi ye. Bride and Groom ene tukoze bulungi nti buli mwaka tubere tufuna ba new customers. N'omwaka guno tukiza tugenda kufuna aba customer bapya. Agambye nti ng'oggyeko okupangisa n'okutunda gomesi z'abagole bambaza n'abantu bonna engoye ez'omutindo. Era omugole nandi mukubiriza nga tannaba kusalawo kulaba wagenda kugula ngoye asooka ayiteko ku Channel Ladies Choice kubanga engoye zaffe ziba designer pieces tuzikozesa bukozesa nti lujja olugoye lumu olugoye lwopangisiza wano oba lwoguze wano kizibu dusanga mu kifo ekirala. Kyakwisa akunza abantu okujja mu mwoleso gwa Bride and Groom ate balambule n'omudaala gwabwe kuba ng'oggyeko okubaguza engoye ku bbeeyi esaliddwako bakusomesa abantu abanaabatuukirira. Bamikwano tubaaniriza nnyo mu Bride and Groom y'omwaka guno banange mujje twaleese packages empya. Ku mulundi guno twaleese designer pieces ez'enjawulo zemutannaba kulabako mujje mugenda kuba muzisanga ku store yaffe ate era buli mugole agenda okuyita ku store yaffe
tugenda kuba wonojja ku dduuka tukuwa discount ey'enjawulo. Ne Amoni Bazira owa Dream and Dress ku Namaganda Plaza mu Kampala ategeeza nti batambula n'omulembe ate ng'ebiteeteeyi bye bagenda okwolesa baatikudde bipya. Twagala obbaniza mwenna okujja mu Bride and Groom Expo ya guno omwaka. Mujje mulabe ebipya biki bye tugenda otikkula. Tulina dresses ez'enjawulo abagenda ku parties, tulina ez'abagole, tulina gawuni ez'enjawulo. Asibye gwateeka omukolo obutasubwa mu mwoleso gwa Bride and Groom olabe ebintu eby'omulembe bye baleese ate nga ogenda kufuna omukisa okulaba kalonda yenna akwata ku mikolo n'embaga mu mwoleso e Lugogo. Tugenda kuba tugaba discounts, mujje ku mudaala gwaffe twogereganyize ebbeeyi yaffe ennungi nnyo tujja kulemegana. N'aba Hotel 360 Endejje Namasuba bakwatagane Vision Group era bakwolesa mwoleso gw'emikolo n'embaga okusinza ku Winfred Kilose General Manager wa hoteli eno balina ebifo eby'enjawulo eri abateekateeka embaga nga balina ebimuli ne holo enteeketeeka obulungi. Hotel 360 kifo kisanyukirwamu, tulina ebisulo ebyokusulamu, tulina ebifo ebyokusanyukiramu gwe n'omwagalwawo gwe ne famire yo, tulina gardens ez'emikolo abantu 5, tulinayo ne sky hall, then tulinayo boardrooms. Agamba omulundi ogwedde bafuna bakasitoma bangi mu mwoleso nga ensonga lwaki babadde tebasobola kusigalira ne ku mulundi guno. Era abamu emikolo bagikolera wano omwaka oguwedde n'omwaka guno nga gutandika, era tubadde tubayita mujje ku Bride and Groom ku story yaffe tubayambe nga mutegeka omukolo gwammwe. Ono yakunze abantu okujja balaba ekipya kye bategese nga okuyingira mu mwoleso guno kwa mutwalo gumu gwokka. Omwoleso gwa Bride and Groom guno gwe gukka ogw'emikolo n'embaga okuteekebwa mu ggwanga nga gutandika ku Lwokutaano luno nga 27 okutuuka nga 29 omwezi guno. Kenneth Nyombi yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Ku mutwalo gumu gwokka buli lunaku. Kale ku lunaku olwokutaano keera bukeezi ojja e Lugogo ate tujja kubaayo okutuusa ddala ku lunaku olw'Essande. Tosubwa abantu ab'enjawulo nga boogera ku mukuwaano. Tulinayo Father Kibi Tomusubwa n'abalala bangi. Bwe tweyongerayo abagala okuvuganya mu bifo ebya SEC mu NRM bakubiriziddwa okujjayo empapula okutandika n'olunaku olwokuna olwa wiikeeno. Enteekateeka ez'enkomeredde ez'okusunsula abakiise ba SEC zifulumiziddwa nga baakutandika ne President Museveni era ono agenda kusooka kuggyayo mpapula ez'okusaba okuvuganya ku kifo kya ssentebe wa NRM era asabe n'okukwatira ekibiina bendera ku kifo kya President ku Lwomukaaga lwa wiiki eno. Tugenda kubeera n'okuggyayo empapula z'abantu abagala okwesimbawo ku kifo ky'obwa President. Omwogezi wa NRM Emmanuel Dombo ategeeza nti President Museveni waakusunsulwa ku bifo bino ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi okujja so nga babakiise abalala baakusunsulwa okutandika nga 2 omwezi gwe gumu. National Chairman era nga ye President w'eggwanga yategeezezza n'abuukinga olwokutaano nga 4. Amyuka omwogezi wa NRM Rogers Mulindwa akakasizza nti omuwendo gw'ababaka abaayitawo nga tebavuganyiziddwa nagwo gweyongedde nga kino kivudde ku abadde bavuganya okuteesa ne balekera abalala. Isaani 2 n'ebitundu bya Buganda 3. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doy yakulembeddemu okusunsula abaagala okuvuganya ku bifo by'ababaka ba paalamenti era kubaze kwe kuli minisita ow'ebigwa bitalaze Liliana Ba ngaze okuddamu okuvuganya ku kifo ky'omubaka w'e Kitgum. Leero bakunominatingire era babantu beebuduuda banyala sapooti yosiza nesi mukuweere tuzze tulabe nga ekintu nkikwasa maanyi kayunga yaffe tukizzentu. Abantu bange ab'ekkooki essaawa eyo gye nabagamba mulundi guno tuzze kugezaako. Njagala okubategeeza mu butongole olunaku lwa leero mubeere bamativu nti nsimbudde. Olwati luno ntakira okubanga nkakasya abasiginyi ab'ebusigino nti mbaliro kwewandiikisa era banominatingire. Naye bannamitiana mbagamba ekintu kimu mulekeraawo okukaaba mulekeraawo okwenenya akaseera ke kano. Ngende ngikiikirire nga fulaga beara
omukulasi omukazi omunyamasaza yamasindi abalala abaze kwe kuli yali RCC wa Kampala Hud Hussein nga naye ayagala kyambaka wa Parliament ow'Embale so nga ne yali RDC w'Ebukoma Nsimbi Fred Pax Kalema ajaye empapula n'abalala. Northern Division Barrister Sese Hud Hussein Kahand yala kakasaba na Bukoto East uunga ne bukakatange bombole zigikola nti nze candidate wa mmwe amanya Kakoza Mahad nesimbye okuvuganya ku kya Kalungu West mu district ye Kalungu twala omukisa guno okutegeeza abalonzi bange ab'e Kalungu tibamaliriza okunominating tumbikira obutale obwo batwali bajja kukola emirimu gyabwe era njagala okukakasa abantu b'ekiboga nti bannange bamaze okutunominatinga ab'Ebukono Namutumba ndikutaka kuba kakasa nti ati ano tuyizire banalugazi nzija Namukono South mbasuubiza ekintu kimu ndi aspiring candidate Rakai district. Bino ebibereddewo ng'abakulembeze ba NRM Bukoto South basabye abalonzi ku mulundi guno obutaddamu kuzanyira mu kalulu balonde abantu abanaakulaakulanya ekitundu. Ekitundu kino kikiikirirwa Dr. Twaha Kagabo eyavuddemu NUP ne yeesooga NRM. Tusonyiwagane tukolere wamu tusobole okutuuka gye tukola ki. Bano nga bakulembeddwa Haji Muyanja Mbabali avuganya ku kadi ya NRM era nga yakiikirirako ekitundu kino asinzidde mu nkiiko ez'enjawulo n'annyonnyola ebyatuukibwako we yabeerera omukulembeze okuli ne pulojekiti ey'amazzi ag'okufukirira eyabaweebwa President Museveni. Pulojekiti ya miliyoni 7 we nagikomya kati bagibbako n'ebintu byonna teyatambula kati mwagala tutukole tutya emyaka egi bagenda bagibbako bubbi bintu. Mwebalire ddala bannaffe betambudde nabo ate ku ssaawa 6 n'ekitundu wali agataliiko nfufu mu ttuntu ku ssaawa 1 agabuutikidde ne ku ssaawa 4 agataliiko nfufu. Mukama Katonda abakuume mubeere bulungi mweraba.